Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okutulaba gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Tish TV n'emikutu gyaffe emirala tubaayo okuba nga tutambuza ensonga zino mpola mpola. Mukama nkwebaza olwa oyo alaba tuwuliriza era tumunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo tukulembera otuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati akuba temugobera nnyo bifa bweru wa ggwanga. Fa batera obigoberera adde ndaba alaba ku mikutu egimu ddala egisibuka South Africa awo nga bali ku muganda waffe Erika bagamba yava ku mulamwa okusinziira ku njogera yaabwe yaseseetuka okusinziira ku byakola. Ekyo kyava waliwo omuntu omubuulizi omu gwe baakyaza bamuyita Dr. Francis Miles bamukyaza n'abako enjigiriza speak to the earth, speak to the moon, yogera eri ettaka, yogera eri omwezi, command the earth. Kitegeera abamu ne bagirabanga enjigiriza etali ya bwakatonda ate nga muganda waffe Erika yali ya endoosinga Dr. Miles kwogwo omukutu nti kati afuuza kitundutundu ku mukutu ogwo nendaba bannaffe nga bamuyisiza mu nnyo eggaali ng'enjogera y'ennaku zino weeri. Naye nze kyenjagala okugamba abatulaba oba abatuwuliriza bannaaye nnyinza obutakkaanya na Erika ng'omuntu waliwo ebimu bisikanya naye nga naye ayinza okuba nga waliwo ebimu byatakkaanya nange nga naawe waliwo ebimu byotakkaanya nange waliwo ebimu byokola ki byokkaanya nange. Teri muntu agenda kukola kintu ky'oyagala 100/100 nga akaseera kajja tuuka muleme afunako disagreement. Olaba n'omwami yennyini gw'osula naye mu buliri akusula mu kifuba musobola otuuka moment mu decision making waliwo kintu kyonna ne mubeera parary nga temusobola kumiitinga. Okitegeera kakati ekizibu nze kyentera okugamba abantu abatulaba nti bano ba ex-satanists be mulaba nga nange mwendi bannaaye si bamalayika. Obuzibu buli awo nti ex-satanist wakolako mistake nga bagamba oyo yaddayo aweereza sitaani. Kati noweebuuza nti gwe tokolangako mistake oba ogikola kitegeeza naawe oweereza sitaani kubanga okuweereza sitaani si nti olina kumala genda wa sitaani. Wali abatasisiganako sitaani naye nga bamuweereza. Okuweereza sitaani kwe kubanga okola ebikolwa bye ng'ebintu byonna by'okola bigulumiza bwakabaka bwe, si kutuma ku missioni zokka. So omuntu yenna asobola okukola ensobi wadde Matayo 5:48 tugamba therefore be perfect as your father in heaven is perfect. Mubeere batuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu wali omutuukirivu. So that is a continuous process. Si tekiri automatic nti kigenda ggwawo bugwi. So osobola okyaza wano omuntu ku channel n'ayogera ebintu abamu ne bibakola abamu ne bitabakolera. Kati tekitegeeza nti mba naddayo weereza sitaani wabanga omuntu gwenkyazizza by'ayogedde tukkaanyiza nabyo. Kati nagambye baganda baffe abali South Africa oba abo bonaadde boogera mu mabala ba Tish TV nakyogerako mu Luzungu. Ningamba okusinga okubeera awo munaffe yaddayo yakola kyayinza okuba nga waliwo byakola nga mu kusooka si ewe yali bayinzayo bibaawo kubanga olaba nga ba ex-satanists nga twakalokoka tuba n'omuliro mungi akaseera ako otugeza nga owera nti oyagala oyogere buli kyolabye omuliro guba mungi nnyo awo zirwe bannyingi nga naawe nti waliwo wobeera ku piiki waliwo akaseera woseseetuka kisoboka wakaseera wolaba nga oli mu kisa
ng'osaba ng'osiiba nga amazima olaba nga oli waggulu ate akaseera ne katuuka amazima nga okiridde. So ezo sizoni zikola ki zibawo. So ba Externals abasinga bonna nga baakalokoka we bati batera kuba nnyo ku piiki. Naye munange nga omanyi ebyensi batandika okubeera exposed ku life endala, batandika okubeera exposed eri abantu abalala. So oluusi bu mistakes obwo bukola ki butera okujja. Naye ate tekitegeeza nti omuntu yaddayo. Twanguwiriza nnyo okukola statement eyo kati yaddayo akolera sitaani. Naye nga gwe naawe errors mu bulamu z'okoze oba z'okyakola zimpitirivu. Lwakuba nti kati ono abanga mbwa njeru, Externals abanga nkoko njeru, buli weeyita baba bagiraba. Okitegeera? So nze bangi bendabyeko saaba Externals bokka n'abagenda mu ggulu nga mu kusooka bagamba bino temubikozesa, bino bibi n'abate bamaanyi bakola ki nabo ne beesanga nga akalipo kabakwatiddeyo. Kubanga tuli mu nsi mukankule obanga okyayambadde omubiri n'omusaayi buli kintu kisoboka, sitaani akyasobola okukuba, toddangaawo ne weewaana. Ng'okyayambadde omubiri n'omusaayi, everything is possible. Naye ekisa kya Katonda kye kikyakuwaniridde. Wayinza okuba nga waliwo ebikyuse mu bulamu bwaffe oba mu bulamu bw'erika n'abalala, si erika yekka n'abalala, naye nga onaanenya omuntu oyo in a godly love. Tugeze Jamil alina ensobi gy'akoze ng'onoonenya Jamil in the godly way, aleme naku feelinga nti kuba waliwo abantu betunenya n'omuleka nga omulese small, ng'ennenya gy'omunenyezaamu oyonoonye bwonoonyi bulamu bwe. Omuntu oyo n'osooka you appreciate the little things he has done. Sooka olicognizinge ebitone ebyo by'olaba nga byabikoze. Ugambe weewaawo gundi ono bintu bikyamye, naye teyali waati waliwo ebirungi byakoze ki byakoze, kitegeeza waliwo ebikyali ebirungi mu ye. Bwe tunaamuyambako n'adda mu layini wakyaliwo emiganyulo mingi tugenda omufunamu, then n'ogenda in a godly way. Naye ffe tetutunuulira birungi, tutunuulira bibi byereere. Ku birungi 9 ne mistakes 10 ze tukoze oba omuntu agulumiza zino 10, 9 n'akikasukayo. Okitegedde? Ntera ogamba nti waliwo nga abantu abamu nga wali nga tonafuna ssente ng'ebintu ebimu oyinza obbigaana n'ogamba bino sibirya, naye nga tokyogera lwakuba nti tobirya because ensawo nfunda, naye ssente wezajja obirya. Kakati muganda waffe ayinza okuba nga we yali nga yakatandika okuwa obujulizi ssente tezaaliwo, ssente tezaakola ki tezaaliwo, kati alina. So ne ssente zino zitukontrolinga nga tulina mumusabira ga Mukama, tusaba ennyambala ekyuke, make-up akyuke, kino kikyuke in a lovely way. Ate omuntu alina omukutu ogwenkanidde awo guli mu bantu 40,000 ali international, mwagala ayambale nga ow'omukyalo? Mwagala weewa ennyambala eyinza okuba nga si nnungi ng'ayisaamu, ng'ayinza okwetereza n'asukka we yaliko. Okitegeera? So muganda waffe oyo tumusabire busabize, musabire ye mutuufu waliwo ebitagatta ekyo naddala okuva we yazannya eri firimu ebintu byayonoonekera ddala, kwegamba buulire. Nze najja wano ne mbagamba eyo firimu ne munvuma abamu ne gamba obujja, naye gwe njagala tunone nti okuva sisita waffe we yazannye eyo muvi ogiraba, gw'okiraba nga acting wano
naye kankubuulire mu nsi ey'omwoyo temuli acting. N'akuuma n'ekyoto wadde yali kyali kyoto kyakuzanyirako firimu, n'akuuma ekyoto nga bye bakuma ebyoto bya sitaani n'ateekawo ekyoto ewaka. Kitegeera? So eyo movie yali nnungi eyigiriza, naye kankubuulire sisita waffe yalina okufuna kye bayita abasabi. Olaba bakuyita buyisi ku ssomero eririko just ba agent n'okomawo n'olwaliro omwezi, n'okomawo ensi ey'omwoyo n'ezitowa n'owulira nga tokyewulira. Kati ate okugenda mu reality y'ensi ey'omwoyo ozanye ekintu ekyo, oyogere nga biri ebigambo bye twayogera. Okitegeera? Obyogere. So ogenda okukomekkereza ozannya ng'amazima mu ensi ezitoyo ey'omwoyo, era bw'oba tolina bayimiridde yalina okuba ne ttiimu emusabira, kubanga kye yagendako kyali kinene. Exposing the works of darkness in action. Kitegeeza oli kuddayo obenga ali mu kiti kiri. In fact ezo movie zalibadde nga nnungi nga mu kuzizanya ng'osibye n'okusiba nga wali abali abasigadde wali abali mu kwegayirira. Si byakuzanya buzanyi, si byakuzanya buzanyi. Wali osiiga ekifaananyi ekya ddala. So okuva mu movie eyo waliwo enkyukakyuka by the way. Asaagala nnyo okugenda mu details sister affe. Naye sister affe tumwaga kubanga akoze omulimu. Bantu bangi balokose nga bayise mu bujulizi bwawadde. Okuba ekizibu kye tulina ffe abaali bakoleddeko stand, twongeramu nnyo omukyuzi. Tutya kubanga oba ogenda okukola stand buli muntu olina bakuwa departments z'okwo. Tosobola kubanga wakola buli wamu, tekisoboka. Kati kiseera kituuka n'oba nga wakola mu music bakuwamba n'ogenda mu entertainment. Kanolanga entertainment biyinza obutakolera noga ate nenumbako ekkanisa eno. Kati kyentera olaba mu ba ex-Satanists abasinga n'ebyataakola abinyumya. Ate tabinyumyako bunyume nti Sitaani akola bw'ati, agamba twakola ate nga tewakola. Kitegeeza nti awo oba otaddewo omulwatwa munene nnyo omulabe mwayinza okuyitira najja n'akukuba. Okitegeera? Kati tugeze oba bakuinitiatinga mu music, n'onyumya music ate n'otuuka n'ogamba twalumbanga amakanisa ng'ate tewagalumba, ne tukola bwe tuti. Kati ebyo by'oli kujulira nti twalumbanga amakanisa, oyinza okuba nga Yesu byogera oyinza okuba nga gye biri mu nsi ey'omwoyo, naye ate gwe tewabikola. Ate gweoba ogula oluggi lunene eri Sitaani. Kati ba ex-Satanists abasinga bali mu that element ey'okwongeramu ku Bikkulirwa 12 ku Bikkulirwa 22 Mukama tayagala kugatta mu kigambo kyo okutoolamu, kubanga obujulizi kigambo kya Katonda. Bantu bangi abalokosa okuyita mu bujulizi, bantu bangi abasumuluddwa okuyita mu bujulizi. Okitegedde? Kati w'oyongeramu oba n'otoolamu oba okoze kikyamu. Kati ekyo kijja lwakuba ki twagala okutrendinga buli ssaawa. Ba ex-Satanists balina omuzoogo nti musayagala abeere ku toopu. Alina ebyataakola agamba akola ki? Abikola. Nze balina bangi bemanyi. Ng'eyo sekita tebaagimutendekako teyagikola, naye n'agamba yagikola nga yali mu music. Kati obuzibu buvaawo. Naye sister waffe we appreciate the work done. Akoze omulimu kankubuulire nga tonnayomba. Sooka otunule omulimu gw'akoze naawe gw'okoze. Mwana wa muntu akyali mu mubiri guno, omubiri guno ng'okyagwambadde wabaawo ebisoba. Naye kati ffe kye tukola abalokole ekizibu kye tukola nti otulaba owooluganda nga omulaba amutadde ku ttaka, omanye ate ffe kye tukola tuleeta oguyinya ne tumwongerako.
aleme kusituka, tumulinnyako ku mutwe aleme kusituka, sigalire ddala ku ttaka. Naye ate twaliyambye owooluganda oyo n'asituka. Bayibuli weetugamba nti gwanywedde ayimiridde weenyweza oleme kola ki? Ate owanirire munno owooluganda mu magezi, kubanga otakikola ayinza okukosuula naawe. So naawe oyinza okuba nga olya nze Erica sikyamulaba. Katonda acommunicatinga n'omutima gwo. Katonda todamulaba muntu waati akuwa ensonga. Okitegeera? Naye ayinza okugamba omuntu waati ali waati ng'ayagala omusabire. Kati bwe buzibu tulina nti Katonda ayinza okugamba omuntu oyo avudde ku mulamwa, kayale gwe n'ogifuula ki? N'ogifuula topic. Oga nze ne Mukama yandaga oyo yagwa. Mukama tasaakulaga nti gundi yagwa just kikomaawo, kuba tasanyukirangako mubi kufiira mu bibi. Era Katonda wakulagira n'agamba Jamiru yagwa, Peter yagwa, gundi Moses yagwa, aba alina ensonga. In fact, in simple terms, aba akuwadde eddimu y'okuba ng'omuntu oyo ataakukozesa asobole okuba ng'akomyawo omuntu oyo. Naye abati ffe ekizibu kyaffe awo okwatira n'olikodinga n'okateeka mu groups n'olikodinga okitegedde. Mukama yandaze gundi ng'alina ebigere 3, Mukama yandaze gundi ng'ali bwereere. Mukama ate ffe ennaku zino tubazaayo mangundi yaddayo akolera sitaani. Gwategeera otya? Gwatakolangayo. Ye ekyokubiri, waba yaddayo eryo ssanyu oba ekyo kyali kunakuwaza bunakuwaza n'ogwa mu maaso ga Katonda. Naye ate ffe tukyenyumirizaamu. Oyo yagwa yo nakimanya naawe, oyo nakimanya ajja kugwa. That's not God's mentality. Iyo mentality ya bwa Setaani kankubuulire. Mentality ya Katonda bw'alaba omuntu aseseetuka alwana aba ayagala omuntu oyo akole ki? Akomewo. Kitegedde? So njagala nabo be mu mentality eyo. Ate mulekere okulaba abantu nga baki abali perfect ennyo, ba next Jesus, tebasobola kukola nsobi. Abantu bangi bavudde mu bulokole lwakuba pastor yakoze waati. Pastor yakoze waati. Tekebe obulokole bya kiyayi. Ositotegedde pastor si Yesu. Jjukira wali oyatula mwalimu erinnya lya pastor? Oyatula ani? Yesu. It's a personal relationship, personal journey. Okuba nti tugera mu makanisa amafu, ekintu ekiri personal relationship eri personal ne Kristo, aye tukifuula okubeera ki? Ekiri attached, ne tufuna mediator waffe omulala atali Kristo n'atubuza. So sister affe gyali, Mukama amukumiddeyo Kenya. Bw'oba yakolako bulungi, omwagaliza birungi, musabire. Waliwo ebitatambula. Nga naye olina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo, naye alina ebitatambula bulungi mu buweereza. Bibaawo. Otunula obutambi bwe yatandika nabo nakati olabira ddala nti waliwo ki? Enjawulo. Kati enjawulo y'oba okabirira Mukama. Y'oba okabira Mukama, Mukama saasira. Ebintu tebikyagatta, tebikyakola ki? Tebikyalinga we byali. Ganda waffe ono Mukama muzze mu kitiibwa kyo. So olutalo lwalya laba bakubula wuuyo bw'ate yeemyusa, wuuyo bw'atambala wigize, wuuyo bw'atasiga enjala, wuuyo bannaaye nga bingi. Naye nze ndowooza topiki ya make-up n'okwambala eyo cosmetics n'ebirala, topiki eyo nsaba nnyo, era nze ensala yange buli omu Mukama ayogereko gy'oli. Mukama mwennyini. Wali abantu Katonda bajje ku bintu ebyo nga tebawulizangako na bujulizi bwa bano ba Setaani simanyi biki. Naye nga ye Mukama yakimuwa dda n'amulaga obubi obuli mu bintu ebyo n'abimuggyako. Kakati okusinga okuwulira omulala ng'akugamba, wadde ayinza okuba ayogera bituufu asi bituufu,
lwaki tokkiriza omwoyo omutukuvu akuba nti abamufa omwoyo omutukuvu yatugamba dda ne tugaana oganide mu mpala yazikugana makeup yamugana naye omulemeddeko kitegeera so tufune nnyo enkolagana ne Kristo ebintu ebimu ajja bikwegambira nga tetulinze mbu ate Mukama abeeyo eyakolera sitaani gwaleeta atubuulire kuba nabo sitaani oluusi abalimba ebyo byaba abalaze gamba Yesu otusaasire ntegera yaffe tali ya bwa Katonda Mukama tulongoose n'omusaayi gwo tusobole okuba nga ate tutuukirira nga tusaanidde okuyimirira mu mpyazo okuyimirira maaso g'abatukuvu bo Mukama bonna abakolera sitaani tubateeka mu mikono gyo bonna abaweereza abo abaaseseetuka tubateeka mu mikono gyo Mukama osaasire Mukama baava mu kisa bamu bye bakola tebikyakwatagana ne Mukama bakomyewo it's never late gwe Katonda wa chances Mukama nsabye bakomyewo obikula okutegeera kwabwe bikula amaaso gaabwe ag'omwoyo bamulisibwe basobole okuba nga baddayo ate ku mirandira egy'obwakabaka bwa Katonda mu Kristo Yesu omwana wa Katonda wamusabidde amiina gwatanalokoka gamba Yesu nkwebaza olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwe jatula n'akamwa kange nti ndokose kulembera n'omwoyo omutukuvu onuŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina nnyo ddala kale kaneetolemuko katono bingi bye tukyalina nkwagaliza olunaku olungi weeraba Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.